Bannabitone bangi bayiiya ebintu ebyenjawulo ng'okuzannya katemba, okuyimba, okuwandiika ebitabo n'ebirala ng'engeri y'okufuna ssente. Uganda leero ng'ekuza olunaku lw'obwannannyini eri ebiyiiye kiyite World Book and Copyright Day. Philip Kalibala avunaanyizibwa ku biyiiye mu kitongole ki URSB ekivunaanyizibwa okuwandiisa bizinensi agamba oluvannyuma lwa paalamenti okuyisa etteeka lino mu mwaka gwa 2006 n'ekigendererwa ekyokulaba nga bannannyini biyiiye bafuna mulimu gwabwe omuntu yeetaaga emitwalo 5 gyokka okufuna obwannannyini era oyo asangibwa ng'akozesa ekintu ekitali kikye abeera avunaanibwa. Kuwa olupapula olusooka lwe tuyita gazeeti notisi eyo esooka olina okugitwala n'ogigazeetinga gazeeti erina essente ezaayo zeetusaba okuteeka omulimu ogwo mu gazeeti yaabwo naye ffe wano ku URSB giba mitwalo 5 ku mulimu gwonna gwonna gw'ozza okufuniraku satifiketi. Abakola ebiyiiye bagamba Citizen zina magoba ge bazza nga n'abantu bakozesa ebintu waba watali kusasulibwa. Tetufiirwako National Culture Forum gyeri aliyo bavuya buvuya kati ino corporate nena wetu gasiza eri amufunamu n'okusinga gwe wani mufunyemu kyokka nga tataddemu yadde. Kalibala bano abaanukudde nga buli obuvunaanyizibwa bwabwe okwekubira endulu gye bali olwo bo ne batandika okukola ebikwekweto. Gwe abantu abakozesa emirimu gyo kasita ojja n'ogamba gavumenti nti bano abantu saba walukusa babba bubbi gavumenti weeyingirira. Abantu betooge bagamba bafuna ennyimba obuzannyo n'ebintu ebirala nga beeyambisa omutimbagano gwe wamma ne baleka bannannyini biyiiye bino bati basasuddwa. Kwanza ennyimba kati ku simu nzifunira ku Tubid. Gibbinga 25 nga nze ngenda neerabira ebyo. Banga bagigulira ku online ye abatakola ki abatakola. Kalibala wano walabulidde abakola ebiyiiye okwewala okubissa ku mitimbagano balaze n'enteekateeka ze balina okulaba nga bakyusa mu nkola ya YouTube. Tujja kukolagana n'ebitongole bya gavumenti ebikwasaganya emirimu egyo egya online services ne kampuni zino zennyini okubabulira nti content waffe yeetaaga okuweebwa ekitiibwa. Obutuukidde olwaleero nga wakyaliwo okusoomoozebwa ku tteeka lya copyright olwawo berikwatako obutamanya bulungi mugaso lyabwo. Kutuwa Celeb Music waffe tebamulabamu value kuba bazannya muzannye kutuwa tutumu naye letumufunyeemu. Mr. Brain olw'ekitone kye nnina kuba nze nsobola okutunuulira obutunuulizi bw'entu nga bw'oliawo n'enkukubamu oluyimba. Nze Josephine Lunguse n'ekifaananyi kibirige ku Club KBTV1. Buvanjuba ebugwanjuba kajjansi yeesinga.